Yes, mbanitiza akadde kano mwasibye mutya mwenna abafollowinga Faadi TV n'embeebazi ne bagamba nti mwakola ky'amaanyi okubanga mugifollowinga. Pastor Bugingo si birungi olw'ensonga nti andongedde okubanga batabuka nti akwatibwe. Bantu bangi obudde nga bagamba nti bapasita bangi abasinga abasuubiza abantu batagenda kubanga batuukiriza nti bandibadde bakwatibwa. Ambiina maaso awo abantu bangi batabuse bagamba nti bateekewo amateeka ku bapasita abasuubiza abantu empewo, abasuubiza amakanisa ne batagazimba, n'abasuubiza ebintu eby'enjawulo nti batange okubanga basaabira abantu nga tebabasuubiza bintu bitasoboka. Kubanga eyubisa abasabira ne bagamba ogenda kugaggawala, ogenda kukola ki, ne babayitira okubanga bijjako esente zaabwe ne bagula ebituusi ne batabifunamu. Abasinga basinzidde ku kya Pasita Kakande kye yakola mboguza abantu omuceere kilo y'emitwalo 5 ng'abasuubiza nti omuceere gulimu omukisa, naye abasinga bakola ki, bakisula nti byali bya kifere. Mbiina masawo ngenda kwambi kutuusa kwano ku Faadi TV gy'oli otya gwe naagifollowinga bagita Faadi TV gimusubscribinga ate mugigende kale mwongere okubanga mugyekuumirako. Mbagamba nti mwakola ky'amaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga kadi. Waliwo omukyala akubiddwa bbaawe ono amulanga kuzaala abaana bawala bokka bokka. Ngenda kuba mbikutuusaako wano ku Faadi TV gy'oli otya gwe naali e Iraq, ali Saudi Arabia mu kibuga kye batta Riyadh, naawe ali mu ggwanga lyattu Uganda, nawe nkwebaza nigamba nti bambi wakola ky'amaanyi okubanga ogifollowinga mpagita Faadi TV. Waliyo Faadi UG News, waliyo KBTV UG, ate waliyo ne KRTV Uganda nawe. Ezo zonna zifollowinge ojja kuba olisivinga updates eziri akugamba eziriko oba ezitrendinga. Kati tunafollowinga YouTube channels ezo zonna wali ku KB ne KR eyo nteeko updates kwatagana ku Aromatic reviews ku sana amawulire agatambulatambula mu nkambi ya Aromatic. Mwemwe namanya abafollowinga Aromatic nga mwagala okubanga mumanya amawulire agatrendinga mufollowinga YouTube channels KBTV gire KRTV Uganda nawe ezo ebbiri ezo. Ate mwabagala okubanga mumanya amawulire agatrendinga mufollowinga Faadi TV gikwosa ne Faadi UG News. Temujja kwejjusa kubanga mujja kubeera updated buli kaseera. Omukyala gw'olingira mu kifaananyi yakubiddwa bbaawe. Abasajja bangi bagufudde muze okuba abakyala olw'ensonga bazaala ekikula kimu. Ne weebuuza omukyala abazizza gwakiraba kye yamukoze kuzaala abaana bawala, ono yadduse yatawanyise emisinde era poliisi erimu okumuyigga akyabuze. Poliisi kwosa n'amateeka kwosa ne kooti bakizudde nti abakyala bangi nnyo bongedde okuba nga bakola ki, beemulugunya eri amateeka n'okubanga bakola ki, abeekubira omulanga nti kisusse nnyo. Ono si yasoose, bangi abakubibwa be tutamanya ono lwakuba atimbiddwa ku social media kituvudde tumutegeera. Ne bangi abakola ki, abatwalayo emisango mu mateeka era nga byekuusa ku kikola bwe kiti, abyagala okwefaananyizaamu n'ekikolwa bwe kiti. Ono si yasoose, bangi kooti ekizudde ng'eraba kifuuse kya bulijjo nti baagala kola ki, baagala kifula kya bulijjo nti bakuba abakazi ne batabakwata. Kaakati ne bali mu kumuyiganga mpiso era waakwatibwa agenda kukangavvula. Baagala teekawo bibonerezo bikakkali lwakuba simanyi kibonerezo kiki bayinza okuba nga babonereza omuntu aba akoze ekintu bwe kiti. Kubanga tekikkirizibwa ono omusajja kye yakoze okuba mukazi we bw'ati, tekikkirizibwa kuba kooti yagala kwongera na ku kibonerezo kiwa omuntu akoze ebikolwa bwe biti. Luzowe waddewo ebibonerezo naye nga birabika tebimala. Luzo kibakola ki, kyebavudde abasinga bongera okuba nga bakola ki, bongera okuba nga batulugunya abakyala n'okubakola ki, n'okubakuba okubola okubatta. Akati kooti yagala kubanga eyongereza ku bibonerezo ebyo olwedde bikoze kyebisangiddwawo byongera okubeera ebikakkali n'obuzito byongera okubeera ebizito. Omukyala yakubiddwa ssebo, omusajja yamukalakase yamusabudde okufa kwofiira kye yamukoze. Feesi yonna agisaanyizzaawo. Stay on YouTube platform ate osalenga ogifollowinga bakuzaala abaana bawala bokka bokka. Abasinga bakubira kuzaala abaana balenzi nga bagamba era abaana balenzi tobanzaalira, n'amuyisa amawejje amangu emijere ensambagere. Ego manyi ebibeera mbufumbo. Olwo tusoose okulaba naye nga bangi abazinga bakubwa. Kibola bagala kwongera ku bibonerezo ebyo ebibadde biweebwa abakola ki,
abasajja batulugunya abakyala nabagamba mu ggwanga Uganda bafe balinga nnyo abakyala amateeka gafe balinga nnyo abakyala olw'ensonga nti abakyala basinga okuba nga bakola ki batulugunyizibwa mu maka n'okuyisibwamu oluusi amaaso newankubadde eri abasajja oluusi abakubibwa nabaawaka naye namba ntono tebatera kulabikalabika nnyo naye abakazi bangi abakubwa enkya n'eggulu tebulako tiyakoze ki yagambye twongere ku kibonerezo kyongere okuba nga kigejja kubanga balaba ekintu kyongedde okuba nga kikola ki kyongedde okuba nga kisituukira ddala bagamba twongereko ku kibonerezo osanga banaakola ki osanga banaakendeeza mu n'ebyo bali mu kuba nga bamuyiga tamanyi wagi yaddukire naye nga yawenyuse olwamaze okukola bye yakoze yafubutuse emisiire n'akola ki n'awenyuka bali mu kumuyiga kati tamanyi wagi yakoze ki tamanyi wagi yadduse abannange kiri mu Uganda naye ng'ensonga ze zimu kweza zitambula akadde kano mwongera okuba nga mugifollowing nga bagira FAD TV eyo ngavudde ng'ezikoseze ne bwa mukulu Bugingo Alozias Bugingo Pastor Bugingo nyini ndiga Bugingo abantu bongedde okuba nga beemulugunya ku bapasita abasise okuba nga bajjamu abantu ensimbi bagamba nti bannange amateeka gandibadde gavaayo ku nsonga eno kubanga kifuuse kya bulijjo gandibadde gavaayo ku nsonga eno kubanga ebintu byongedde okuba nga bitabuka abantu bangi bejjako akasente kaabwe ne bakola ki ne bakawaayo ne babalimba ebyamagero ebitaliiyo sobanga ogenda kukola ki biri tukusabire ogenda kufuna obugagga bagamba nti ebyo si bituufu si bituufu ensimbi bazibajjemu nga za kuzimba kyaki oba omuntu nga yeeyagalidde so si kumukaka nti alina okuba nga awaayo ensimbi abasinga bagamba nti bakizudde nga bapasita abasinga abantu babakakabukasa okubajjamu ensimbi bazibajjamu lwampaka akati abasinga bagamba nti baleetewo ku amateeka ag'enjawulo kyova olaba baali baagala buli pasita atandika kyaki abeerina ekyaki wanaatuuza abantu naye kati buli bw'oyogera bino Bugingo n'abiwulira awulira nga afa okubanga nti ababe babeera mu bisooto na mu nkuba awulira nga afa agamba amagezi ogawaani biki vidiyo zaffe azibeerako nga aziraba zinamulabya azibeerako nga aziraba mukulu Bugingo aziraba situkola endowooza kuno ku kyano kwange alabika abeerako atera okubeera kubanga weetegereza ebigambo byayogera bibira bino oluusi bimba njogedde mu vidiyo zange zino oluusi kwali nagamba nti obaolyawo singa babazimbirawo kakyakya katonotono ne bawona omusana n'alyoka ayomba gwe gwani otulumirirwanga ani ggwe kaakati amateeka nno gagenda kujja amateeka gajja kujja bapasita bano bagamba nti tebawana musolo kyokka ate nga bankuba kyo bakadaba bajjako omusolo nabagamba nti kyaki yafuka bizinensi mu ggwanga Uganda simanyi oba omusolo bagusasula naye nga ekyamazima eno yafuka bizinensi abagakawo n'abako ku basawo b'ekinnansi baye tebawa musolo abagala okutandika okubajjamu musolo ne balaajana naye nga atejjukira nayo bizinensi yonna ng'eyingiza ensimbi eba erina okugibwako omusolo kkiriza obagaana eba erina okugibwako omusolo mateeka abasawo Abaganda balaajana naye bapasita tebaagala kubajjako omusolo naye nga atejjukira ensimbi bazifuna amamotoka bagaguza amayumba bagazimbye eba bizinensi gy'ozimbamu ennyumba n'egyogulamu emmotoka ya bukadde 5 eyo teba bizinensi kweri eyo teba bizinensi kaakati nno munnange byemu kwe bitambatambula akadde kano baagala kuleeta amateeka makakkali ku bapasita abasise okuba nga bafera abantu n'okubajjamu ensibe nga tebeeyagalidde nga bagamba nti kisusse pasita okusabira obusabizi omuntu ayagalamu emitwalo 3 simanyanga okumulaba yekka alinamu emitwalo 6 okumulaba n'abala alinamu emitwalo 3 ng'okumulaba okubeera naye mu kasenge bw'ate bapasita abasinga mbu bakola ki bakozesa n'abakyala babaluzako ng'ogwobulisa maanyi obusenge waliwo pasita gwe nalabye bakubasse wano mu Uganda webweru w'eggwanga eyo mbu abakazi abakuba batamba ekintu by'ekyama mbu ng'abasabira eri omu abakola ki
eryomu abakomberera amabeere bannange bapasita bakoze ebintu bw'oyogera bw'oti abasinga bagamba oyo awala n'eddiini y'abalokole naye ng'ekyamazima babikolera ddala ku social media yabadde kuba kale si wa mu Uganda kikyenjawulo ekiriwo naye nga ne wano mu Uganda simanyi wano sinababiwulirawo waliwo ababikola naye mu Nigeria baanaye ate mu Nigeria baaba ekiri kikambwe mu Nigeria ekiri mu Nigeria kifumba mutuku ekiri eri kikambwe babakwatirira amabeere babakwata mu bitundu by'ekyama mbu simanyanga mbu babajjamu emizimu waliwo gwe nalaba oba mwattu ne wano mu Uganda waali yali abakwatirira mu mabeere mbu nga bajjamu simanyanga biyirizi kumbe biyirizi mbwe yabibateekangamu nalaga mbu aba bajjamu ebirogologo ebiragalalagala anange wano Uganda waali abakwatakwatanga mu mabeere newo mu bitundu by'ekyama ali Nigeria beo bapasita baagala bateekewo amateeka ng'ebyo tebikkirizibwa era ababikola ebinasobola kukwata ndiga mu mabeere simanyanga biki kubakwatibwa kuvunaanibwa ate emisango ga minene misango ga minene byebiriwo munna akadde kano bagita Faadi TV yo gye musamba subscribe munyige kade like nga commentinga ate osikale nga ogiye kumende kubasinga bagamba nti bandi bali batandika okubanga bawa omusolo kubanga business n'okwadde bo tebaagala ne bafa okukola nga bakwaki batandika okubanga bagusasula n'abasamizi baye tebawa musolo ate nga nayo business ne bamasheeke simanga bana balombeddwa balina okubanga bawa omusolo abo bonna kubanga bajjamu esente byongedde okubanga ebintu bitabuka naye ng'ensonga z'omukulu Bugingo enteekateeka z'okuzimba Pentagon zo zikyali awo endiga zigamba ezongera okuba nga zisonda ensimbi bakyazeetaagira ddala ensimbi bakyazeetagala ddala kubanga agamba nti B25 wanaggwerako oba oli abanaba balinawo akasente akawera ku kutandika okuba nga basima omusingi abasinga Pentagon bagamba nti tekyayinza kubeerayo bya bulimba ebyo mbeera bulungi mwera